Tuli mu parliament era nga mubaka Francis Zaake ate olumaze okkubwa munnanga agenze bugenzi n'akyusa ngoye abakomeddewo abagambye nti eno etteeka ly'emmwanyi tagenda bikaabiramu baganda bange mikwano gyange. Twongera obajjukiza nti obunkenke bwo bungi nnyo mu parliament naye twongera okujjukiza mwami Museveni nti ebintu bingi abikoze naye ate agenda byejjusa. Ayinza olowooza nti ye naggwano, ayinza olowooza nti yalina buli kimu naye twongera omutegeeza nti akadde ke kaweddewo. Bannayuganda baazibusa amaaso. Bannayuganda bategedde, bannayuganda bamanyi kye baagala era bannayuganda bamanyi kye batunulidde okulaba nga bwetereeza okulaba nga bakola ddala buli kimu basobole okulaba nti buli kimu kitambulira ddala bulungi. Naye omubaka Francis Zaake abadde akubiddwa muganda wange mukwano gwange agenze eka n'akyusa engoye bw'atyo akobyewo ate ku luno akomyewo kabi kabi. Leero paalamenti egenda kunyuma. Maama by'osubiddwa mu paalamenti olunaku olwaleero ojja biraba. Kikonde ku kikonde, ngumi ku ngumi, mikono waggulu eringa overnight. Yaaye twongera obajjukiza n'obategeeza nti bw'oba olowooza nti nno gwe naggwano ate waliwo bannaggwano abalala. Tuli mu paalamenti, kyennyinza okugamba tuli mu paalamenti. Muganda wange mukwano gwange toyina kyotugamba, kyennyinza obagamba nti toyina kyotugamba. Mamanze nenga tweyanziza nnyo muganda waffe omukulu Francis Zaake. Webale kuyimirira ku lw'eggwanga era webale kuyimirira ku bigambo byo ate era webale kulwanirira mmwanyi. Twongera okujjukiza n'okutegeeza nti ke kadde akatuufu. Ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ow'ekikumi ow'ebibiri ennamba eri 0702 222758. Tusobola kulemererwa ffe Sister Rose 702 222758. Katongole Julius amafuta tusobola okunywawo ge tunyweddekaawo. Munaye tugenda ne tutambula n'omukulembeze mukimanyi. Muganda wange Isaac Kateregga Zaake bamukubye bubi. Naye mbagambe mmwanyi egenda leeta obuzibu. Waliwo ab'akabondo ka Buganda badde baalidde. Ab'akabondo abo obukulembeze simo bwa Buganda Caucus babadde baalidde dda. Ng'enzanya bagenzo la Ssenyonyi akiyingiddemu. Ssenyonyi n'agamba tujja ne Zaake. Kubanga Ssenyonyi yatudde mu meeting ekiro ne Zaake. N'amugamba Zaake, President waffe ayina ffe. Abalala mpulidde bagenze ku Kingdom Hotel. Bagenze ku Kingdom House. Ssenyonyi n'agamba Zaake omanyi ye musajja ali ku mazima. Ayimiridde wali amongi n'amugamba kakkanya obusungu. Kakkanya obusungu Zaake awulira. Mwe temumanyi Zaake. Musabire nnyo Zaake. Buli lwe tunaagenda mu Uganda empya nga tulina Zaake kigenda kusukka. Naye mbagamba Christina Amanda Nakaggwa bino bye tuli musi bya kusaaga. Parliament teyina mugaso eyo. Ababaka babalimbye abangi balidde dda akasente bagenda kujja mawulire n'abatoogerangako Luzungu boogera Olufalansa nga banoonya bululu. Mubabuuze mubadde wa? Kubanga eno ensonga y'emmwanyi mugiraba eriko akalulu. Museveni bagenda giisa mu Parliament. We bagiisa mu Parliament Museveni tagenda teekako mukono. Abeerenga Redeemer bwe yakola ku bisiyaga. Redeemer sisayininze kubanga mpuliriza. Kati bana aba Buganda Caucus oli n'ayogera ku ssimu ne Museveni namwe ne mumukubira engalo. Nze mbirasa nafawo siriwo. Nze siriwo. Nze oli n'ayogera ku ssimu ne Museveni. Ddala Ssenyonyi okulwanaawo yasose kwogera ku ssimu na Museveni. Ssenyonyi embeera Zaake yasose kwogera ku ssimu na Museveni. Talwanye. Mwenwane yammwe ya diplomatic. Simanya ya UID. Simanya fabe Butambala. Tulina kusooka omusajja mu masajinga. Museveni nga kubidde essimu
omanyi bw'obeera ne Muwanga watufera era natunuulira abantu ne ngamba abantu bano bajja balimba nnyo. Muwanga Kivumbi omubaka w'e Butambala ng'ogeze mu ofiisi ya Mongi n'oyogera ne Museveni ku ssimu inga watuuza press conference lwe tukola embaga ya Swabula ow'omukisa n'otabyogerako ne weekangabiriza ng'otegedde bifulumye Mongi must resign biki alina okwetonda Muwanga Kivumbi n'ojja n'olimba ensi mbo nayogedde ne Museveni ne muyita simanya biki ne mutoolera salaamu oyo politics wa UID nammwe ne mukuba engalo naye nga ffe tetukkiririza mu kuteesa. Okuteesa waliwo okuli physical n'okwessimu kuba kuteesa. Ddala Museveni tuteesa naye ku mmwanyi tutya era nga kyaliwo ddi era ku mmwanyi lwaki tuteesa naye yaani Muhammad Muwanga Kivumbi njagala listi y'ababaka be wagenda nabo mu ofisi ya Anita Amongi bagamba n'Abedi Bwanika yaliwo era Abedi n'anyiiga n'agenda ku lediyo n'agamba wasisinkana Museveni kubanga bwe wali ogenda mu ofisi eyo nga tewakutuuza press conference kutugamba ngenda kusisinkana Museveni. Ife NUP tetukkiriza muntu asinkana Museveni singa Ssenyonyi yayogera ne Museveni oba Lubongoya oba Zaake singa omanye ekiri ku internet singa omanye ekiri mu basajja bampuuga kati bano abasajja mu beegendereze bayina politics gwe babadde bazannya ow'okuzalawa oyo Muwanga Kivumbi mujjukira wano nga bakyusizza mpuuga yayogera oludikya nze pate si yengattako nze zagiwangulira. Muhammad Muwanga Kivumbi n'atandika olutalo waliwo lwe baatandise nenjagala Muwanga Kivumbi ankubira empuuga ayogera erinnya lye sigamba lwakabwa waliwo biki bano abasajja bagezi politically bapuleyinga kaadi kati Ssenyonyi yatudde mu kintu kyawe eggulo gwomanyi singa mpuuga yabadde loopu kukyemwanyi yalizanye politics kati bawulira Ssenyonyi yakiri Ssenyonyi zanye ekintu kino ku lw'Abannayuganda buno obusajja bwazze mu meeting gye wayise ne butuula eno nga bulaba oleese amaanyi kuba Katonda waffe w'amaanyi g'abantu taziteebaka gwomanyi yajjeyo akena najja akena n'atuula mu meeting ewa UPC n'aleeta gambye Ssenyonyi atuzza ababaka abawera 150 nga mulimu aba UPC ab'NRM abaki ne bamutuula wali. Njakwebaza Asinasi Nyakato muwala wange Nyakato nkwebaza lwakuba oli eri mu basajja abatategerekeka Kyagulanyi yakufuula kyoli Asinasi Nyakato obuze amasannyalaze Asinasi Nyakato beera wali Ssenyonyi kubanga ly'essuubi lya Uganda Kyagulanyi Robert Sentamu agenda kulabisa parliament eyo oyo Anita Amongi mu mujjeko eyo bye yeesiigasiiga bye kalakala era zaako nnumya nnyo phases 3 nga toli mu parliament abasajja bakumaliriza bukyali naye ababaka abakutte miliyoni 4 listing ina ngenda kugisoma babiri muva mu Kampala ettooke mwakutte Wakiso kuliko basatu Bakiso Wakisaba basatu bakutte ettooke ku mmwanyi era okulonda kw'emmwanyi kuno bassebo ne bannyabo mutunule nnyo banoonya Ssenyonyi kuba kati bagala mususpendinga mbutu olw'ababaka be tususpendinze bayiseewo ebyabwe n'ebyo byonna tubimanyi n'olukwe lwonna lwe muyina kati saa zino mulumbi ofiisi ya Ssenyonyi muli mukwaza mbu waliwo obwambalo bwa Amegulini sima obwambalo bw'amagye obw'SFC bwayingidde nenga muli batiitiizi. Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine azza tugamba nti parliament eyo teyina mugaso Munnayuganda awo Museveni atadde amaanyi ku mmwanyi waliwo bano wa political bulingi bali mu bya busiru. Anita Amongi right now Ssenyonyi statement gyotandisiza mu parliament Anita Amongi talina kukubiriza lukiiko olwo Anita Amongi talina kuwuliriza lukiiko olwo talina ddukubiriza kubanga yayogera ebyekisiru gwensonga kumanyira Buganda mugimanyi mwababaka ey'ensonga mukwe mwalitandikidde ne mugamba no mwali miso constitutional square mugenda mukaaba mwesibye ebinu mwambadde bulaka fenga Abaganda fenga Abasoga tebasobola kumanyira Buganda Amongi tasobola ebyo bye twagala
kubanga wali ebyamateeka by'abalema abasibe baabo ne babalemerera mu ababaka ba parliament muli mu katemba muli mu kumipiira abenyalemu ndaba abamu bazanya ne ba Muhammad Nsereko muli mu kwenyola abadde batoogera abaana nga babasibye president waffe Kyagulanyi nga yayogera yekka mwenna ennaku zino mbalaba muvuddeyo etulina olwanirire mwanyi mwagaana okulwanirira akalulu ka president waffe kati mulowooza tetubamanyi mulowooza tetubamanyi era mbalaba Nyeko Derrick olina owandiika apology ne Muhammad Nsereko meeting yali yaki kale n'amalanga muva mu lukiiko olwo ng'otuula ne Muhammad Nsereko Nyeko bino si byakatemba Nyeko Derrick ensi etunudde kati nesekereko muzukulu wa Benedicta Nakayovu agalamidde awo Bisanje ate nga mange Getruda Namwebe mu lubuto lwe namalamu emyezi gyali 5 mukaaga yali mukaaga nanzaala yafuna ekyamagero olaba namala mu lubuto lwa mange emyezi mukaaga tugenda kuba emmeeza era mbagamba ekiri ku parliament waliwo amawulire genfuna Ombaka Zaake embeera ye erabika etabuse Ombaka Zaake embeera ye erabika etabuse ali atya Princess Mariam Ombaka Zaake embeera ye sinungi genfuna katongole bagambe kwebalisebo Zaake bamujje ku Platinum Hospital family eganye family ya Zaake eganye tibamuteeka ku Platinum Hospital bali muvuga mutwala Lubaga Hospital Honorable Zaake bali muvuga mutwala Lubaga Hospital naye mumusabire kubanga Joyce Baagala alemedde mu motoka Joyce Baagala alemedde ne banne Joyce Baagala anoonya masanyalaze namulabanga ekisolo kye akitega president lwetwali emuguru Ngewe banne amasanya gwe Kyagulanyi mumanyi Joyce yagamba ebyekisolo kya mpuuga kambireke Joyce Baagala yabuuka emisinde president yayita bambogo Joyce yeddirambwa najja emisinde neerabira nti yeddirambwa naye n'omukulembeze n'amugamba munnange amasanyalaze sikyamala gagagaba sigagabira buli solido president n'ayanjula bonna Joyce n'agala okukwata omuzindaalo president Kyagulanyi n'amutunuuliza ati ekyo kye bayita NUP naye ababaka tubasaba muve mu katemba abalala mu buzannyo ekyo president Kyagulanyi kye yabasaba ne Honorable Joel Ssennyonyi naye nga tubagamba bannayuganda nti olunaku lw'enkya omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bwa NUP tugenda kubeera Kamuli ewa Bijirwa ne Kadaaga nkimanyi Kadaaga muli eyo Bijirwa mutudde tujja kuluna ino yingira Kamuli Bijirwa ogenda kemetere meme ne Kadaaga tujja Kamuli amafuta ngenda ganoonya ngenda kuleeta eggaali Bijirwa bulijjo weepanka ne Kadaaga ne Museveni tugenda kubeera Kamuli era president wave Kamuli agenda biimu bwetyo tugende Soroti tukikube paka ku Lwomukaaga ku Mande tugenda kubeera Kisolo tubeere Kisolo ku Mande Lwakubiri tuve tudde Buyikwe tudde Nakasongola tudde Gulu programu yonna twagifunye dda era kati gwe Munnayuganda ky'olina okukola atasobola kwe kulabanga tufuna amafuta g'amafuta sinnafunayo Sister Rose Michael ndaba naye asirise nnyo n'abantu bange wanenga alina amafuta enamba eri 0702222758 0702222758 timu ya Mumiransanafu nyinza obbulwa amafuta kwa mumanye eggaali gye tutambula nayo abaana baagala amazzi ka Mumiransanafu leeta ku mazzi Mumiransanafu mubalaba abali kule Masaka mwalaba banamba wa amazzi kola bwenti kati eggali ino kubanga ejjudde enamba Mariam enagambe tekawe enamba mira munnange kate munnawe tunabeerawo tufune ku mafuta engendo zino sinyangu muganda wange atoweereza anto ino babuli waliwo abalumbye waliwo abakoze ekife tusookayo nsooka ne tukola ekintu mbawa amawulire amalala genfunye Ssennyonyi balaka abasajja bamulidde Ssennyonyi abasajja bamulidde bali mu office ataddewo Ssennyonyi si mwangu Ssennyonyi agenda bafuukira obuzibu Ssennyonyi
Namba weri awo nesimaye bwe bapininze olwaleero eganyo piningibwa Ssenyonyi ntegezeddwako Honorable Ssenyonyi abasajja bayingidde office ye ya Ssenyonyi bali mukwaza agamba atya aloze Sky Media kiri mu parliament ekisaaga Segirinya singa abaddewo Segirinya mukwano gwange Mr Update naye nga Mr Update mumusabire mbeera y'obulamu tennatereera shovola bedduwa twajongezaayo paka mu January ebaddeyo ya 15 twajongezaayo edduwa y'omubaka Muhammad Segirinya Mr Kawempe akutumiddeko Okulabako oli twajongezaayo edduwa mongero okumusabira omukazi we naye afuse obuzibu omukazi wa Mpuuga ayinza okuba yakwatamu mwana Mpuuga yekoze ebintu naye nga tubagamba nti ekiri mu parliament si kyangu omubaka Zaake right now atwaliddwa Rubaga hospital akubiddwa bubi naye nga akubiddwa mu nkuba etali nyangu mulina okumwongera essaala abasajja tebabadde bangu abasajja babadde bazibu ekiri mu parliament emwanyi tutumbudde gayaza mbatumiddeko Gracious Mukiibi ekiri mu parliament nja kulaba bwe mbatwala Rubaga wali omubaka Zaake mubeerenga mufuna updates ez'enjawulo naye nga tubagamba nti temujjaako kigere temuzikiza kyetulina okukola kubanga Zaake be bamu be balwanyi betuyina bana baana bannyeko Derek nabo mubateekeko embeera babeerenga badda ku mulamwa ogwo mama Kampala nkulengeddeko Shamimu Malende ng'oteekawo embeera neeyongezaamu ku speed kubanga twagala speed abaana abato ababaka abato nga nange Nsubugapo sinakulaba Nsubugapo ntegeezeddwako waliwo ababaka ba parliament be bagobye mu